olwaleero minisita w'amawulire okunga n'omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ayogera ku nsonga z'omulenzi ono abadde yeefudde ekitagasa ku mutimbagano gwe bayita pressure 24/7. Omwana oyo abadde yeefuuse ow'ekitalo era ng'abantu bangi basirise ne beebuuza omukulu ono ani amukozesa. Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ne busobola okuba ate nga boogera ku mulenzi ono n'abo abazze nga bavoola obwakabaka bagambye nti ebyammwe obudde buweddeyo kubanga ono gwe baakakwata. Ekiwandiiko kino nga bwe kisobodde okuba ate nga kisomebwa omukulu ow'amawulire asobodde okuba ate nga abalabula naddala mmwe abakozesa omutimbagano nga mwesomye nnyo okuweebuula abakulu mu Buganda. Omulenzi ono abadde yeeyita mbu ye kabaka omutuufu, abadde ku TikTok naye nga avuma embeera etali nnyangu, avuma omukulembeze w'eggwanga, Katikkiro, kabaka, ng'agamba yeye kabaka omutuufu. N'obwakabaka wa Buganda buvuddemu eddoboozi era bagambibwe bati ku bantu abavoola bagamba obubaka bonna babuyina mu vidiyo ne mu maloboozi. Akaddeko we kaba katuuse wulira. Ntegeeza Obuganda nze Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire okunga abantu ate era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda. Iwana ku nsonga enkulu ennyo badde etambula ensooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yali alamula Obuganda tudde entende ku namulondo y'abajjajjaabe. Ensonga enkulu ebayisizza ne bannamawulire ensonga ya muvubuka Musana Ibrahim abadde akozesa emikutu gimuyunga bantu mu ngeri y'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka. Sabbiiti gye tukubye emabega obwakabaka bwa Buganda bwavaayo bibadde biyitiŋŋana ku mikutu egy'enjawulo ku muvubuka ono Musana Ibrahim omutyoboozi abadde abagufudde omugano okutyoboola kabaka wa Buganda Katikkiro wamu n'okuvoola ekitiibwa kya Buganda wamu n'abakulembeze abalala. Nga 13 mu Kutulasanja 2024 obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri dayirekita w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitiŋŋana ku mutimbagano erimu okuvoola Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wamu n'obwakabaka. Twebaza ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abasitukiramu ku nsonga eno gye badde bakolako kannabwala. Tutwala omukisa guno okubategeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna nti okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo kw'ebitongole ebyokwerinda. Era wano nviirayo bategeeza nti omuntu yenna anaddamu okwepampalika ku namulondo ajja kukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kino kitwaliramu ne bannaffe abalala abadde bawaaba emisango egitaliimu nsa, emisango egy'ettaka, emisango eri Ssaabasajja Kabaka, nga ku luno ttiimu ya Ssaabawolereza tegenda kusuulayo gonna ggambo, egenda kunyigiramu buli muntu yenna anaaba avunaaniddwa ku nsonga eyo. Era wano Sabbiiti ewedde ttiimu ya Ssaabawolereza yawaabira omulangira omu n'emusinga omusango. Kino tekigenda kukoma wano naye agenda kuliibwa eri obwakabaka. Tugenda kukakasa nti abantu bano bakwatibwako. Buganda atera okugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Bayinza okubaayo abadde babikola abadde batyoboola naye kyekiseera okubaanukula n'okuvaayo n'amaanyi amangi. Bannaffe abo tebagenda kuyisibwa bulungi okutandikirawo. Mwebale nnyo okutuwuliza. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olukuŋŋaana lw'amawulire we lubadde amakya g'olunaku olwaleero ku nsonga z'omulenzi oyo abadde afuuse ekyetere ku TikTok gwe bayita pressure. Yakwatiddwa akadde kano. Ensonga bwe zibadde bwe zityo, bw'akozesa omutimbagano ng'olina b'otyoboola oyinza okuba olina obubaka bw'oyagala okutuusa naye bw'oyisa mu makubo amatuufu oba oli awo oyinza okufuna. Naye omukulu ono abadde oba okozesa omutimbagano ng'okozesa bubi abavubuka bongedde. Ensonga z'abavubuka bano n'abantu abalala ab'enjawulo
bazze boogera obwakabaka zinoonyerezebwako ttiimu y'abakugu tukizuula nti abamu bavujjirirwa abantu bannakigwanyizi abasaatuusi ate abalala enkuza yaabwe embi abantu mu maka gaabwe abataakuzibwa bulungi bavuddeyo ne boogera ebintu ebitayisibwa bukabo nazzi kuno nga twogera ku Ssaabasajja Kabaka twogera ku Maama Nnaabagereka twogera Katikkiro bw'oba oyisiza olugaayo mu Katikkiro wa Buganda kitegeeza ne Ssaabasajja Kabaka omuyisizaamu olugaayo kubanga yamulamulirako Obuganda ono ensonga eyo bwetyo bweri tugoberera ebintu bino byonna tujja kuleeta n'okukwata abantu bonna abavunaanyizibwa